nate mikwano gyange abalungi abeekumira ku ABS television muli mutya abaswiti mwebale nnyo kuba nti we muli okuba nti mulaba program zaffe zonna okuva obudde we bukeera zonna mwaka ku mwaka mwebale kuba mukwano nga mutwagala naffe mukwano tubaagala nnyo mwebale kuba nti mugyekumiddeko mwebale nnyo mikwano abankubirako mu programu eno ku ssaawa ezo 2 ez'akawungeezi ne kumakya ku ssaawa 5 nammwe abasiiba nga mutukubira mwebale nnyo mwebalire ddala mwe abatesa program ku mirimu egy'enjawulo ku bantu abalina ebizibu eby'enjawulo mwebale nnyo nsiima nnyo n'omukwano nsiimira ddala ate mu mikwano abatuyambira ku bantu baffe omanyi wano tukyaza abantu oluusi nga balina ebizibu eby'enjawulo nga balina embeera ze bayitamu naye mikwano mwe babeerawo ne mweyimirira wamu naffe ne mweyimirira n'abantu abo ne tukwasaganira wamu ne tukwasaganyiza wamu mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano ekirabo kyendibawa simayine mukama katonda bampeera ekyennyini kyemusinga okubeera nti mwagala amanya nga bulijjo nze Stella Namubiro okubanga nkutuusako programu namwatuli ekyolina okulano kiri kimu mukwano bw'obanga olina embeera yonna gy'olimu ekutaataaganya etawanya obulamu bwo bantu bo mirimu gyo bufumbo bwo mwami wo waliwo amwekyangirako waliwo ayagala bakwita batya okusumulula oluwombo lwo omukyala olina omukyala oluwalawala luli eyo lwagala okusomola ku luwombo lwo ate nawe omwami ng'olina omwami ali eyo ayagala okusowola ku nvaazo wandika gwandisi bbaluwa mukwano gwange gindete wano ku ABS television ginterawo ku reception nja kugisangawo omuntu oyo tumwatuli nze nja kumuyita wano tumugambe naye waaye oluwombo lwa muno lweyagala okusomola nga ayishanonyayo oluwombo olulala byonna mukwano obibeerano mu programu namwatulya ensonga zonna ez'enjawulo ng'ogyeko eyo ez'enjawulo buli kimu kyolya ekikutawanya ku mutima mukwano teeka butesi mu bbaluwa ndetera wano tujja kuba nga tukisootinga oveewo mukwano nga ensonga yo tugisalidde amagezi olunaku luba lwa 6 ku ssaawa 2 ez'akawungeezi ebyo lunaku lwetulaga programu eno ate mu oluusi muba temunatuuka wakaabamu gwe tuba tukuza wali ku ssaawa 5 ez'okumakya enkeera ku lunaku olw'esande gwe totya tufaayo abamugamba kamera mama nyawo gwe jangu buzi wano buli kizibu kyo kyonna tujja kuba nga tukimalira wano mwebale nnyo mikwano abalaba programu eno yonna buli omu gyasinzidde mwebale nnyo abagirabira emitala w'amayanja mwebale nnyo abagirabira UK US anywhere China South Africa everywhere around the world waliwo omukyala ali Denmark mwebale nnyo mami and everyone mwebale nnyo mwebale abagirabira wano e Kampala mikwano abagirabira Kisoro abagirabira Mubende abagirabira Emitiyana abagirabira wano mu Kampala e Masaka mbasiima nnyo mikwano mwebale nnyo mwebalire ddala butereevu tugende mu maaso wiiki ewedde tulina omukyala gwe twakyaza waliwo omukyala gwe twakyaza omukyala Naalongo bambi omukyala oyo mulimu abamu abadde bamusaba mwagala bako omukyala bambi akyaliwo era buli ayina kyoyagala okubeera nti omuyamba n'abaana be nkubira bukubizi ng'oyita ku namba eyo y'essimu eri awo nja kuba nga nkikuŋŋaanya tubeere nga tukimuwa waliwo omuwala gwe twalaze neera wiiki ewedde omuwala eyavudde Oman yafunirayo ebizibu nga bwe mwabirabye gwe eyasuwa programu eyo ojja genda ku YouTube nonya ABS TV official ye YouTube channel yaffe subscribinga buli kyetunaba tuteekayo ojja kuba nga okifuna direct wekijja wetumala okiteekayo kijja kuba nga okifuna automatically ku simu yo nga tumaze okiteekayo that's after subscribing so omukyala oyo abadde ava Oman yafuna ebizibu eby'enjawulo mu Oman eyo nga wemubuulira bambi ebimu tebyogerekeka era ebimu yasalawo abisirikire olw'okusobola okukuuma ekifaananyi kye naye nga yayita mu mbeera eyali enzibu ennyo nga bw'okiwulira omukyala oyo naye waali akyali mu mbeera gy'alimu akyali mulwadde era nkyakowoola abantu ab'enjawulo okuvaayo okulaba nti tuyambako ku mukyalo oyo abeerenga mukwano ng'atereera ng'addamu okubeera mu mbeera ennungi mu mbeera eyeeyagaza nga gye yalimu nga tannaba kugenda alinayo omulimu alinayo kyonna mukwano nkubira ng'oyisa ku namba eyo
tubeere nga tuyamba abantu bano mukwano omutima omuyambi gyemikisa mu nsi si kyekyo ndowooza kyekyo butere katugende mu maaso n'ebbaluwa eyaleero tumanye ate owaleero mukwano kiki ekiganye era tugenda kumuyamba tutya omugenyi waffe nno waali ebbaluwa endowooza agenda kugiyitamu katono ebisigadde agenda kubanga ng'abitwegambya ye kennyini nakiki kyayagala olwaleero tumuyambemu. Okay. Empandiika teyabadde nnungi ndowooza ngenda kuba mwaniriza engeri gyali nti waali ye kennyini tutuule wano naye abeere ng'atuyitiramu ku biki ebyamutuusibwako era mbeera kigyalimu era kiki kyennyini kye yeetaaga okuva mu puroguramu namwatulira. Gyebaleko mami yogerako nnyo nkuwulire bulungi ennyabo amanya gaffe amanya nze namulwa Justin ani namulwa Justin mukyala Justin ennyabo kiki ekikuleseku edstv mukyala Justin nakuwandiikirako ebbaluwa munaye nga nyina ebizibu wampandikirako ebbaluwa ennyabo nga nyina ebizibu nga omusajja yatusuula mu nnyumba n'atusuulawo n'omwana omulwadde ate nalindyawo nga n'abasajja bisaategeera nga bajja nga bagamba nti wano omwami we yatundawo kakati munaye olwokuba nti nali nkigobereddeko naye nagenda okulaba nga ate ebiseera by'omwana obulwadde we nga bw'amaanyi nga bwenzira mubiri ajja kunfaako nsakolinde sikitegedde omusajja yakusula mu nnyumba n'ansuulira omwo nga ate tulinamu omwana omulwadde nga mulinamu omwana mulwadde ki omwana mulwadde wa mutima alinako ebituli bibiri ku mutima omusajja alagawa omusajja ye bwe namutwalako omwana ono e Masaka ne batusindika emulago Kampala bwe nagenda emulago Kampala bwe nakomawo bwe yambuuza nti biki byojja emulago Kampala ne mugamba nti omwana alinako ebituli bibiri ku mutima omusajja ye nadduka n'agenda n'essimu n'aziggyako kakati omwana bwe yalwala n'ogenda obbakebera omusajja bwe yamanya nti obulwadde bw'omwana bunene alina ebituli bibiri ku mutima teyaddamu kulabika n'essimu n'aziggyako kati nyasigalawo waka nali ndi awo ng'abaami bajja nga baŋŋamba nti ebiwandiiko bibino omwami wano yatundawo yogerako nnyo wali oli awo nga ki nali ndi awo nga abaami bajja nga baŋŋamba nti wano omwami we yatundawo ng'ebiwandiiko byaffe bibino ebisigadde tujja kuleetera buleetera Ssemanyisi nemerawo nga bagamba omusajja yatunda amaka nga amaka yagatunda kakati neŋŋamba bannaye nkoze ntya njukira nyo tutwala omwana emulago buli lwakusekamu buli lwayokya nga ntunda akakoko nga ntunda akabizi nga mutwala ezo zituuka nezizibwako nga bumulira no bansondera naye nali ndi awo nga n'abaami bajja nga baŋŋamba tiva wano nti n'ennyumba ntunde kakati awo neŋŋamba nti kati okuvuga ku bino mu gavumenti nga omanyi gavumenti yaleero yanguzi obaviira eri bajje kitegeeza abayise mu ofiisi empanvu ng'ate obudde bwennyina ebiseera ebisinga omwana mulwadde atambuza wali olw'essente ebitirivu ze bansabira kubanga bwe namanya nti omwana mulwadde wa mutima nagezaako kigobererako mu bitongole ebyenjawulo naye ne bitannyamba kati awo musiriseeko ozuula otya nti omwana ono mulwadde wa mutima omwana namuzuula nti mulwadde wa mutima yalina sabubi bwati busabubi engamba ye omwana ki ekimu lwaki asabubi bwati nginako mubakyala ani alimanyi ngandagidde kabugumo biki kutuuka lwe nagamba nedda kamutwaleko e Masaka kati e Masaka bwe bansindika mulago Kampala gye ne bamuteeka mu kyuma gye bazuulira nti omutima guliko ebituli bibiri era ne baŋŋamba nti bo tebamusobola wakutwala mu India kati awo ne bandagirira mwami Ntambi George wekagoma abalirire obujjanjabi bw'omwana ono era ng'olumu ntambuza ebigere olulala nezimbula nensula mu kkubo nsulako ngawo mu churches mpaka lwe natumbayo kati ne bamwami n'abalirira ebintu n'aŋŋamba nti wemba tukuyambyeko nga ffe ekibiina genda nonye $28,000 emitwalo 12 $28,000 ez'okukola ki ez'okumutwala India bamujjanjaba omutima kati ng'ate mwenzira mu by'omusajja oli okumulondoola ne gavumenti y'ennaku zino nga nakati omusajja taddange era nakati tayamanyi era tabusubiranko nti oba nkubiddeko nti oba abaana bali batya nti oba kino nakino olinayo abaana abalala naye abaana abalala babiri bana abaana bala bana onaba wakutaano era mu masomero bavaamu kati bali awo bali mu kiyungu kya nnyabo ewaka kati ate nze nkunta n'ono ennyabo
bali tebasoma nabo abala tebasoma kuba kati ogambye oviriddewa nvudde kyangu kyotera ekyoterayo embeera bwegaana oluusi abaana tubatwalako mu masomero ga gavumenti yo teriyo somero lya gavumenti ekyotera babeere nga atleast bajja basomero omwo paka embeera weneeterera baali basomeramuko naye nagenda okulaba nga era balina ebyetaago byebansaba bana basomero babeerayo atleast emitwalo 3 ebitabo biki byonna nagenda obikuŋŋaanya nga bingattako okuba nti ntambuza bigera okutwala omwana ono omulago hospital nga sijja kusobola bali nengibaga nti kasita mukyaliwo entambuza bigere netulanga ekalisizo nenziramu nentambula bwenfuna wanyamba nantuusaako emasaka ngaotambula n'omwana ono njagala kufuna doozi kubanga nti bwakolola nenamutwala at institute mulamu kampala bamuwa edoozi bwemafunye omuzira kisolo mubanteekamu motoka ne bantwala mwemba sifunye nyenjiya nebutuka ekalisizo awo nemanya nti kati badde omutwalo kati bayinza okumutwalira kasanvu era nenfukamira baddayiba nembeegerera nembaleka ebiwandiiko nebantuusa bakusaba miliyoni meka 28 emitwalo 28 okumutwala eyindi omutwala eyindi nedowooza nti wenzira mbyokulondola omusajja oli tolina budde bwa musajja sawa zino tolina obulamu bw'omwana bwe tulina okutaasa ku mitwalo 28 olinako sente mmeka mbadde nakuŋŋaanyawo obukadde 3 naye ngaera ngenda nsabiriza mu bantu obukadde 3 ku miliyoni 28 ate nga zeetaagibwa obutasukka mwezi gwa 2 kubanga wanasukka omwezi ogwokubiri ajja kuba ayiseeko olwo nja kuba sitwala kati ngenda obutasukka mwezi gwa 2 ayina bbanga ki omwana wa myezi 11 naye nga baŋŋamba nti wanatuka mu kitundu sitwala bwatuka mu kitundu mbaleeti kati awo ngenda nsabiriza kati kitegeeza balansi oyo asigadde waba wasigaddeyo balansi mmeka ku miliyoni 28 bw'obanga kati olinako miliyoni 3 kiba kitegeeza tunonyeyo miliyoni nga 25 si kyekyo kale mpanjaga ngaomuzadde omukyala bwakola tatuula nange nkiraba nga kinene nensalawo omwana nobutangamba nti maama yandagajjalira ntambula wano nawali nsabiriza wano nawali muzira kisa nanyamba nampa 5 nembitopingako nina akawunti ye esinga nziri mobile money olina akawunti yo akawunti ya bebi nagigulawo omusentina b'ebbanga nampa 10,500 nteekako kati ngera bamanyi nti omuzadde omukyala ye talemererwa nomugaa nti omwana nakutuka era akutukira ku ddwalo kati nsalawo muweke ntambule wano nawali wakiriko nemerera obulemere bwandabe naye nga nsula ntambula nsula njogera nsula nsabiriza kati kitegeeza miliyoni ezo 25 eziba tulina ozinoonyeza mu bbanga lya myezi 2 gyokka bwe bigaana mukama abajja kukula bwati mukama ye yanasaba bukyana tokaaba kati omusajja tuddeyo ku kyomusajja tatawa omwana okuva lwe yatambula ewaka n'agenda n'abatundira ne mu nju toddangamu kumuwuliza kale nakigobererako naye ate nendabanga ate bwenkiremerako ennyo nayina kufa kuba nyina okukeera ku makya bwennonya obuyambinabyo spendingiramu sente yes kuba kati bugenda mu ofisi yagwe nti mukama waliyagala wali tuteeka n'abaana bange kansooke ntaasa obulamu bw'omwana ono mukama nga bwankwatirako kubanga sibisobola naye nfaayo ngaomuzadde omukyala bwakola tewamanyako ku bantu bamusajja oyo oba kale basenga abo baba bataata b'abalala abayinza otukwatirakwatiraku oba bayinza okuba nga bamanyi waayo munange ekyennaku yalina mwanyinawe omu nga naye bambigula omunnyo amala genda kunywa kikandi kyamundu kati nga tasobola nagamba nti kanoonyerezeko mwanyinaze wange wadde mukubire eyataibu kaganga ate ye gakaaba ate masufu kunkyajula kutekwagala kulya kumunyo kati awo nemba nga sirina buyambi bwonna wakati wa musajja oyo kujjako nga bamunoonyerezako ne bamufuna ate obudde nga buwanvu kati wendowooza omunoonyerezaako nnyo nga ndaba omwana nga tajja kufa kuba kati naladde munoonyerezaako amanya goyo omwami yani mwami ye Kasumba Patrick ani Kasumba Patrick omusuubiriza kubeera mu bitundu byawa Patrick oyo ayinza okuba ku mwalo gw'Essese omwalo gw'Essese ngeyo gye yabulira kati ebintu ng'ebyo nga biwanvu ngolowooza singa omwana ono bulwadde nga butwala katusita emyaka ng'ebyo naligayibwa gavumenti nanyamba nenfuna ebaliwa 0 esizi naye era nalikutereeza kuba nkimanyi ero singali kati ekyo nasalawo nkireke kyalisangawo
kyaligenda nakyo kati naleka omwana naye abasajja b'ennaku zino naye abasajja mu butuufu nzira wano mbavuma naye mugamba mbavuma nnyo seriously oleka otya omwana omulwadde mu nnyumba bwoti olw'okuba bakubikidde nti sinakubikira bagambye nti omwana wo mulwadde omwana gumanyi obulungi nti wuwo olw'okuba mulwadde omutima ate nga bali bonna balamu abaana balamu bulungi tibalina tewalina buzibu nakamu ekifo ky'okutuula ewaka mutetenkanye ne mukyalawo omwana awonya atya gw'osalawo kudduka kati eyo gy'oddukidde naye gwonna owasa naye n'oluusi naye ng'alina ekinene ate ekisinga ku kyono nga naye odduka onookomawa ate newali tuleseemu n'omwana mulwadde naye ate natabatundira notabatundira kale gwe n'ogenda ne weeyi mu bwenzi bwabwe abasajja be twabimanyiira n'omukyala n'omuleka mu nnyumba ye n'abaana be naye n'akayumba nako obatunze balagewa abaana ba bataano abatwalewa mu butuufu anyway kambasabe tuwumulemuko katono kubanga nyinza okwogera obubi ate ne mugamba namubiru ayogera bubi kati omulemu katono tukome mu kitundu kyaffe ekyokubiri n'emboozi y'omukyala naye nga mu byonna ayina ky'olina mukwano weereza ku ssimu eno omwana ono omulwadde wa mutima tusaba buyambi omutima mugenda mulabako mu kitundu kyaffe ekyokubiri bwafaanana mulwadde wa mutima tunoonya $25,000,000 mu bbanga eritasukka lya myezi 2 we need 25 millions less than 2 months we have so kati tusaba omuzira kisaina ali eyo ogenda towereza ku yange ogenda kuweereza ku simu yono omukyala agenda kubanga agibasomera mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tukomyewo tovaawo tukomyewo abalungi mu kitundu kyaffe ekyokubiri okyali ku program namwatulira omuweerezaawo nkyali Stella Namubiro okuba nti njikutuusaako tulinawo omukyala mukwano omwami yamusuula mu nnyumba yamutundira mu nnyumba actually yamutunda naye bannange olunaku olumu singa mukama abasajja nga bano abakuba balayi bagiyita balayi kubanga seriously ozaba tya mukazi abaana 5 olwokuba bagambye nti omu mulwadde gwe n'otambula n'odduka n'omumulekera yamuzaala mwani temwamuzaala mwenna anyway tukomyewo n'omukyalo ono kakati mukwano nja kusaba omuntu ali eyo ng'alina kyasobola okuyambako ku mwana oyo okuba nti alongosebwa omutima tumusomere ku nnamba zo zagenda okuba nga oba oli awo akusindikirako akasente waba alina obusobozi oba account number kwasobola okuteeka ongambe wagulawo account y'omwana osondera akasente okay somako ku bintu ebyo tuwulire waliwandise wano mu bbaluwa talina muntu naliwandise mu bbaluwa enamba zizo gwazikwata enamba zange ya 0774 nkagamuemu 0774 0774 83 nkagamukaga 0774 61 83 66 eya Airtel eri 0757 10 7 3 0757 10 77 30 eyo enamba ya Airtel. Omwana ono oluvannyuma lw'okuba nti anoonya ssente ze ez'okumujjanjaba yalina okumugulyawo account kwe bateeka ssente ezo. Omuzira kisaawe nange oli eyo ng'oyagadde okuyamba ku mukyalo ono bambi omukyala bamusuula mu nnyumba omwami nga bwe mumanyi anyway. Okay, account number eri 320 195 8052 eri asatu mu bbiri 0 kyenda mu ttaano 855 eyo ya account number ya baby ono tunoonya $225,000 mu bbanga eritasukka lya myezi 2 atwalibwe e India alongosebwe omutima alina ebituli 2 ku mutima. Account number eno eri manya g'omwana gemanya ani Namugabo Pauline omwana bamuyita Namugabo Pauline. Account number eri mu Centenary Bank kwowereza sente eno sente z'omwana ono eri 32 0 kyenda mu ttaano
855 ate essimu z'amaama ono ziri 07557 1077 3 eya MTN eri 0774 06 zide essimu z'amaama ono kosobola okubanga mukwano oyisa omutwalo 2 3 sobola okubanga omwana ono tumudduukirira mu kaseera akatono kano kasigazaayo okuba nti afuna omukisa naye okuba nti atereera omwana alina ebituli 2 ku mutima mukwano kati tuddemu mukwano kati obeerawo otya okulaba nti otetenkanya oluvannyuma lw'okusuula mu nnyumba omwami ono kati obeerawa kumawa abazira kisa ne bampawo akayumba ni nabo bateekateeka okungobawo kuba baagala kapangisa musiriseeko abazira kisa batya kale omukyalo omu yalaba nga batugobaganya n'agamba mugira mubeerako wano kuba tulina gyogenda kubeera na mwana wa mutima ng'ate babagoba mu nnyumba gira obeerako wano kumala ekiseera nakuwaawo akayumba nampawo akayumba naye agamba nti akayumba kange mugire mu kampe njagala kuteekamu bapangisa bange kati ndi awo sinnatereera naye ng'ate ebyo sitose bigoberera wakiri banaasula kwera osi naye mmale kutasabula mu bwamwana kuba buli ngenda kumbiri obigoberera omwana olunaku olusha ennaku ze zeeyongera kusalika kati nagambye abazira kisaba baba naabikka amatundubaali kansooke nnoonyereze benfuna engeri omwana gyayinza okujjanjabibwa mukole ekisoboka nga maama we nemererwa wakiri bulemererwa naye nga seebase ntambula wano nawali naye nti ayinza oluusi mukama ankwatirayo tomanya kuba oli anaggula tyobalaba nti seebaka sula ntambula ebigere ebizimba nga menyekako ekiro ngaera ntambula ndabe ntisobola okutaasa obulungi bange nja kusaba otubikuleko ku mwana oyo tulabe bulungi butya bwafaanana nomuggyeko enkofiira ku mutwe kale mutunuze wali mu kamera omuntu yali etaaze okumuyamba alabire ddala omwana mutunuzeyo bulungi muleke tebamulaba mutunuze bwatya otugambye wabbanga ki wa myezi 11 ayina okuba wawereza omwaka gumu n'ekitundu ayina kubanga afa ng'afa afa bufi kasitaalituuka ebbanga nga tayambiddwa singa aweza omwaka gumu n'emyezi ng'ebiri nga tannalongoosebwa ebbanga eriddayo mu maaso ntegeka byakumuziika aba talina doozi aba talina akiri nja kutegeka kumubikira wali kyobalaba nti nsula ntambula nsula nkwanjaga nsula neegayirira buli muzira kisayina kubanga obudde bwamugwa ajja kufa bufi kyobalaba nti mpanjaga alina 2 alina 5 ow'olukumi asindikire nze sizirya tambuza bigere nabemala 10 munkwawo mala kunoonya kasente aje nti nzisindike siyinza kulyako nakiko njako nga yalwadde awo ntwalako ate nengenda mutwalako kuba biri sibyabwiri naye nga sisobola kulyako nakiko nampanjagira bannayuganda alina olwataano alina 6 abazira akisaba bamafiina gye muli munyambe nga bobi wine baby cool ne bannayuganda bonna ow'ekikumi ntandikira ku 10 okusinga munsindikireyo bambi omwana wange aleke kufa abulayo katono nnyo era nga boga nti naaganaafa naye nga abulamu katono naganaafa tugatemera essubi naye nga abulamu katono myezi yonna egikyamanga kati Desemba kitegeeza January n'ogwokubiri gyetusigazizza kyola nti muntu wawa n'12 ansindikireko naye nti mutaasi kubanga mpanjese nnyo naye kolanga omuzadde obukyala bwakola kubanga musiba kumugongera n'enziruka nengera buli wantu wonna bagabirizibwa obuyambi nensanga oluusi basenkwawo anengende walala naye nga kati nsigadde muntu kumpa 12 nga tteko ndabe nti ajjanjabibwa ekyessuubi ky'okusuubira mu maaso tekikyali budde obuddako bwakumunsiika busirisi kanjagira bannayuganda bonna bannaye alina kyalina alina katunda ampisizeeko Christmas temuzimalaawo sente mumpisizeeko musindikireko bantu mwana nga asobola okutaasibwa kubanga mukyo bambi talinaeyinza nalina musaala nange nja kujjukira abo ndibanga mutereezezza ola ekisoboka bendi bantegeddeko nange bwendi bamwenya kyembadde nange mbasondere wakati
sikyalina kyakola budde bumuweddeko ebangiridde akanya kufa bufi mukwano tugenda mu biseera bya Christmas nga tonaba kupulaninga kwonoona ssente mu kiseera kino tonaba kupulaninga kugula ngoye za bbeeyi olunaku luba lumu osobola okuluyitamu n'ekyo ky'olina osobola okuluyitamu nja kusaba mukwano okwateku ekyo ky'ogenda okuspendinga ompererezeeko omukyalo ono tutaase obulamu bw'omwana ono omwana ono abulayo emyezi 2 bwe giti gy'asigazza omukyala tugambye kasita gisukka kugenda kuba kumuziika talina kyansi ndala gy'aba asigazza ngenda kusaba mukwano oweereze ku namba zitoweereza ku yange abamu oluusi mubaamu wasiwasi toweereza ku yange ennamba z'ono omukyala lwakuba yabadde taziina mu mutwe essimu ndowooza yakagifuna abadde talina nolwokuba nti yeetaaga kwe basindika ssente kwe muyinza okumufunira yabadde fosti okuba nti afunayo akasimu era ennamba ze ziri 0757 10 eyo Airtel 0757 10 abali ku MTN aina MTN eri 0774 61 836 0774 618366 eyo MTN ye ziri manya kimambe namba zino ganamulindwa Justin ziri manya ganamulindwa Justin yegwe era namulindwa Justin yono omukyala aina account number yono omwana kwe yamugulidde tubere nga tumusonderako akasente eri 32 0M 95 852 eyo account number ya Centenary Bank nga eri manya ganna mugabo Pauline omwana yes account number eri manya ganna mugabo Pauline so omuzira kisaye naali eyo tata w'omwana tusooke tumuveeko be bana basajja nze mbayita basirusiru munansonyiwa naye mu butuufu nina obusungu bungi omwana nafuna ebizibu ebyo n'obeera nga be bana basajja basirusiru yatambula n'aleka omwana nga tetunaba kutandikako stress nga nakunoonya musajja wajali kuba tujja munoonya nga naye talina yadde 10 agenda kudda mutusiriwalirako obusiriwalizi tusooke tutaase omwana ono emyezi 2 gyasigadde mikwano nga tunaba kwonoona ssente kugula nkoko kugula ki mukama ajja kuwa nnyo omukisa nga okuteeka ekitono kwekyo ky'ogenda okuspendinga during this season n'oyamba ku mwana ono ffe tuyambe tukole ogwaffe tumuyambe tumutaase mu mbeera yonna gye tusoboka ebisigadde tubirekere mukama katonda naye ng'omukyala ategedde nti agezezzaako omukyala ono okuntuukako wano ajjidde ku bigere kuba abalamu 10,000 omuntu lyamusindikidde olw'omwana ate waanaalulinnyamu takisi ajja baayo noonya ajjidde ku bigere okujja wano mukwano ng'ayagala 10,000 olwo oba 2 oba zonna ziyali spendings okutambulamu azisavinge zigende ku bulamu bw'omwana ono mikwano gyange nja basaba mu buwombeefu tuyambe omwana ono bambi akyalina chance singa emyezi gino 2 asobola okuba nga afunye treatment gye yeetaaga mukitegedde mikwano gyange kati anyway tata w'omwana sagana kuddamu kubikubuuza kati olwo omwana ono wanateredde olwo ng'akomawo ajja kugamba ki singa katugeze mukama atuyambi mwana teredde ng'akomawo bw'akomawo singa kale akomawo abule ekyo katonda ye yakiina kubanga era bwensaba nti asize omwana kati yasooka endabe okutegeera kwe omusajja kuba kati ndowoozaga nti bwe nalaba bizitonze nga ndowooza nti omwana ajja kufa kwe kudduka naye mbadde nsaba mukama nga n'abayambi bantaasizaako asabe nga mulamu kuba nkimanyi nti bwatwalibwa India ajja kukomawo nga mulamu kati kyobulaba nti bw'anaasanga nga yafudde ajja kugamba nti nze bwe nalaba nga ajja kufa neddukira natya nnyo okulaba omwana wange bwafa naye mbadde njagala asonyiwale mukama amuswaze asabe nga omwana omulamu omwana naafa buyambi bwafuna obuyambi mbalabye bangi bakomawo nga bateredde kitegeeza nti kanwane masajja nga n'ensi ennwanirako abazira kisa bonna nga bamuzirukiridde mukama ajja kumutaasa singa nga baba bannyambyeko ow'ekikumi nakwatirwa ekisa naddala omwana oyo kuba kati omuntu ayinza okugaa nti gwe okuze tunakusangwa naye omwana otomanya bya mukama ate mukama abalungi yabasasula
so senze kubeera yabanotinga era yabamanyi mbadde nsaba bannayuganda bonna nnyo 145 ow'olukaaga ntandikira ku 10 okusiima n'okweyongerayo munzirukirire mwenna abagabi b'obuyambi gyemuli kimanyi nti gyemuli naye munyambe kuba sibamanyi naye munzirukirire ku lw'omwana oyo kuba sikyalina kyakukola ebbanga lyettono bwe siwanjagira babuyambi na mukama mba sibisobola naye wakati mu buyambi ne mukama nga waali nsuubira nti ajja kusobola okuwona singa buli muntu anaba afisiriza kayina nga naye mukama ateereddemu amangu okuntemera amakubo ayinza ajja kutereera tulinayo ebitongole ebyenjawulo mikwano ebiyamba ku baana ab'enjawulo nammwe tusaba naye oba nga temukola specifically ku mitima naye nga mulina obuyambi bwemusobola okutuukako ekyo kyetwagala mikwano tubaaniriza abagagga b'omu Kampala abasasanya ssente mwenna mutudduukirire mu mbeera eno bw'oba tofunye ennamba z'ono omukyala ogenda kuba onkubira ku nnamba eyange eya 0702510111 eyo yange nja kuba nga nkuwa ennamba z'ono omukyala okitegedde mikwano omutuukeko direct okole ki osobola okubeera nga omuwa kyonna ky'olina ennamba z'omukyala nziddamu omulundi gumu ziri 07571077 endala eri 07648636 z'ennamba z'ono omukyala era ziri manyage zonna ziri registered okay bw'oba ng'olinayo 125 omutwalo akakadde muweereze zijja kuba nga zirina kye zikola ku bulamu bw'ono omwana eyaleero bwe tewebadde mikwano nsigadde ndi Nambiru Stella tusinkane nate ku Lwokubiri olujja mbagala nnyo mikwano musule bulungi eddi wamu enkeera ku ssaawa 5 ez'okumakya tulindiridde obuyambi wammwe mukwano nga bwe kitaasa omwana ono tubaagala nnyo musule bulungi muyaba atambulira mu makubo ge Katonda wange